Kalama TV okukola mu nnyumba erimu abaana osanga challenges oba obuzibu obw'enjawulo. Kibula nga bakadaama bangi abavaayo ne bawogera nti abaana babalemesezza ennyumba. Kati bw'osanga ennyumba erimu abaana n'osanga ennyumba erimu mama atayagala kumanya, awo kitegeeza ennyumba ebeera eri likely okubeera ng'ekulema. Abaana bano bajooga nnyo nga bakola n'ebintu bazadde baabwe ne baseka busesi. Tugenda kufunayo ebirowoozo by'abakadaama ku baana bano abajooga ng'ate bazadde baabwe babalaba bulabi ne balema okubeera nga tebalina kye boogerako. So tugamba ne bakadaama bonna kasita obeera n'ogenda mu nnyumba erimu abaana abato, gezaako okwegendereza nnyo ng'okolagana n'abaana bano, kuba ggwe ky'olaba ng'ekisobyo oba ky'olaba ng'ekintu ekinene ennyo, ye muzadde we oba Omuwarabu ye aba akiraba nti temuli. Omwana ne bw'anaabiri n'akuwandulira ajja kugamba oyo mwana muto awandulire naye akigenderedde. Ne bw'anaabiri n'alinnya mu mmere gy'olya ajja kugamba oyo mwana muto abadde ayagala kugezesa alabe oba eyokya oba teyokya, oba eneeyokya ebigere bye oba teriyokya bigere bye. So okusoomoozebwa kubeera kungi nnyo mu nnyumba ezibeeramu abaana abato. Kati tuwulirizeeko bakadaama bano nabo endowooza zaabwe. Halo Nyawuli, Kalama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Kadaama TV gyebaleko webale tuweereza kansuubira oli bulungi banaye tusinga nnyo buli kimu alhamdulillah. Kakati waliwo gundi vidiyo gy'ova okola ku YouTube naye sinnagimalayo ey'abaana abato b'omwana okumanyira Kadaama. Mr. Kadaama TV njagala bawala bannange kino bakiteeke mu mutwe oba bakitegeere. Nkimanyi nti nno ffenna tuba tubitegeera era nga byonna bye tuyitamu tugumira bingi, naye bawala bannange kyemulina okumanya bano abaana batujooga ffe bakadaama ate era nga n'abantu baabwe bamaama baabwe batata baabwe nabo babeera bakimanyi, kubanga omwana ayinza okukola ekintu gwe kyolaba nti kibi ate olaba nga taata ne maama basese. Kati taata ne maama waseka ng'omwana alina ekintu ky'ayogedde ekitali kirungi oba kyakoze omukozi ekitali kirungi, kiba kitegeeza amuwadde go ahead. Njagala bawa example, nze ndi wano UAE, amanya gange bampita Siama, naye ndinawo omwana ow'emyaka 3. Omwana ow'emyaka 3 abazadde bye bakola mu kisenge naye ono omwana ajja n'abikola eno gyendi, abikola ne kaana akakulu. Kanne akakulu baka myaka 5 kawezezza 6 kati naye ye kyekaaga ennaaweza 4. Naye oyo ow'enna wa tabu nnyo nga bw'okiwulira. Lumu nali mwambaza nagwa wansi ng'omuntu gwe bakubye, naye ekyannyamba alhamdulillah mami we yaliwo ne kitaawe yaliwo era ne bamulaba nga yena akaaba yeekwata ku ttama yeekwata omugongo nti mbu bamukubye, naye baaliwo ng'amwambaza era nnyina n'agamba biki ebyo by'okola nekiggweera awo. Ate n'akaaba nnyo kati noteebereza singa nali nzekka naye what do you think? Ekyo ne kiggwa. Kati nno waliwo ebiseera ebimu we mba amwambaza amanyi okuggyayo like akasolo ke n'agamba nti olina ky'oyagala, naye buuza ani akola ebyo? Omwana ow'emyaka 3 kati sikirabika ssaawa zino 4 asobola okujjayo najja n'akwenyigirizaako we bati ng'era bw'olaba abantu b'omuntu yenna omukulu. Kati eyo embeera tuba tulina obbigumira. Alongside that abamu baba tebaagala nabbiwulira oba loopera kati ebintu ng'ebyo nti omwana waaze n'akola kino na kino. Naye kati gwe nga gwe olina okweyiiya, olina okubaako engeri gy'okola oba gy'okyandolinga olaba nga kikuyitiriddeko nnyo n'oyogera newankubadde nga ajja kuba anyeega. Kati nze kano mbeera nkakambuwalira era we nkakambuwalira nikagamba nti ngenda kuloopayo olaba nkasirika oba nga kakaaba nti nedda kati nkirese tondoopa. Okitegeera, naye nga balina empisa embi bannange, nze simanyi na kumanya bannange. Tugumira bingi, nze nno gw'olaba omwana ow'emyaka 3 waneno mu nnyumba mbeera ngamba oba nannemesa n'okukola, naye emyaka 4 bannange. So tetulina kulaganya obusungu. Nze nange olumu mbeera n'obusungu, kati nno nze kyenkola we mba ndaba nga kinnyizizza ennyo, kyensalawo nsirika busirisi niwampita siyita bansirika busirisi olaba nga akanvaako nga kagenda. Naye abaana bano babi nnyo nga bw'okiwulira.
ate omwana yenna okukola ekintu n'akumanyiira ennyo ekisusse era kiviira ku bakadde baabwe. Saaba emikwano mweyongere okuguma, be strong, the struggle still continues. Mugume tukole bwe tusaba Allah atuyambe inshallah, oba oli awo buliwo olwo nga naffe tuliko bulungi nga banne n'abantu. Mwamikadama wasiibye otya ssebo gyebaleka emirimu. Bakuwulizako ku sitole y'omukyala Halaja n'olw'abaana. Mwamikadama abaana b'abano abantu bazibu nnyo. Abaana bazibu nnyo era omukyala bugamba agume kuba mutuufu ekintu ekyo takirimu bw'omu. Ffenna bakadama buli omu gy'alabira omwezi n'enjuba naye ng'ekikwatagana n'abaana bazibu. Nze wendi nina abaana 3 bonna bawala, omwana omukulu ayina amabeere. Yali naakajja wano nga sinaana kwezaawo mwezi kankola emirimu gyange. Lwali olunaku lumu omukyala n'aŋŋamba, Juli yanguwa okukola emirimu onaaza abaana. N'ŋŋamba baana kibayi bengenda okunaaza. Kumba ŋŋamba bano ababiri abaana 3 abaana abakulu be nasanga beenaaza kuba nagenda okujja beenaazaako emirundi 2 nga wendi nga beenaaza. Naye kyanyiiza naye nensirika kuba najja kukola. Naye omwana n'akuwoola, omwana n'akusonza, n'akusanga ng'otudde awo n'akubira entoli, n'akuboggolera n'owulira ng'ofa. Kati olunaku olwaleero nfa kuba naaza. Bonna 3 mutuuka mu kinabyo ne bafuuka ekizibu. Ono agamba njagala gotyo, n'agamba njagala ganyogole, nga n'owulira ng'otabuse naye byonna n'obigumira. Nvuddeyo okuba naaza ne bakkirira wa mama waabwe abasalirira enviiri. Nange ne nnyingira mu kisenge okwambala kuba mbadde maze nange okunaaba kuba sobola banaaza nze ne sinaaba era mba nina okunaaba ne ntandika ebirala. Ngenza okuva mu kisenge kuba ndese ettooli yonna ngirongooseza ekinyabyo kinyirira ng'omwana addidde ebisabbuuni bye tukozesa okubanaaza ng'abiyiye byonna ku mulyango oguyingira mu kinaabiro kyokka ng'asanze watukula. Naye byonna n'abiteeka ku mulyango akulage oba nti takuwazeemu magezi ng'ate olina okubiggyawo oba oyagala oba toyagala. Ekikebe kyonna n'akiyibwa ku mulyango naye ng'ate ate yasanze ekinabyo kitukula. Naye omukyala mugamba aguume ekintu ekyo takirimu bw'omu. Nze ntuulaawo ne nkaaba n'amaziga olw'abaana. Oba bannange bano abaana bo baba bakuza batya nze simalina kumanya naye ekizibu kiri ku baana. Omukube w'omukubira lugenda kuba lutalo era n'ofundikira ng'okkakkanye wekka naye si byangu. Bannange si byangu, abaana bazibu nnyo 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 nnyo. Mr. Kadama wasiibye otya ssebo, wasize otya ssebo. Mukama yebale kukuuma, webale tuweereza, tusiima nnyo empeerezaayo. Njogerako ono muganda waffe ow'abaana banaye mukwano kakanya obusungu. Abaana b'oli musiba ababo bokka si be baana b'effujjo, si be baana b'effujjo. We n'ogamba nti oyogera ne bakuddamu. Naye nze banjiiranga amata nga bagayiye ku suwaani ne bassaamu cornflakes zaabwe ne balya ne zigwamu, agasigadde ne bagakuŋŋaanya ne bakuyita jangu oggyeko bino oba okutamu obiggyeko ne balyoka ne bagakuyiira mu nviiri. Naali nzize nga nsibye ebidreedi naye nanoonya makansi ne mbisalako nga zikyali nviiri ng'abaana abansussezaako okunjiira mata. Naye naguma obusungu kubanga nga nakajja waliwo we twagenda nga beekuŋŋaanyiza ng'abaana abayitirivu nga waliyo n'abakozi abalala. Waliyo omukozi yali alina abaana 2 nga kumpi boona benkana. Yali alabirira ono mulala n'afuluma n'agenda zanye na 4
oba yabaaki kubanga tewali kamutuukako just omwana yagaba mu bukaabi. Bannange baakuba omukozi empi zaali 2 niŋŋamba kiki kino. Era okuva olwo nimanya nti bano abantu ku baana baabwe tebasaaga. Ninneesonyiwa abaana, nimbeesonyiwa naye naalaba kyensusseeko. Nze kennyini niŋŋamba nnyina abaana bo bansusseeko. Njagumira buli mbeera yonna naye abaana okunjiira mata sigenda gigumira. Awo yayogeramu nabo tebaddamu kunjiira mata ne bakikomyawo. Naye ng'embeera ezisigadde naazigumira nga sirina kyakkola. Zino ennyumba z'abano abantu nnene, nze ndi mu fulo 3, ndimu omuntu omu. Naye ate tayiruzi zonna njeru. Oyinza okuba wakamala kulongoosa bw'oti, omwana n'agenda n'asena amazzi ng'agenda okunywa amazzi gonna n'alyoka n'agayiwamu. Tolina ky'ogenda mukola, toyina. Ekyo nakigambako maama waabwe n'aŋŋamba oli mukozi wajja kukola, bwe bagayiwawo ddamu gajjewo. Oyo omwana oba ogenda mukola ki? Tolina ky'oba genda mukola.